Nabagamba abantu ba social media kitabani kya Naduli bajja kikwata ngera muwakana. Ekitabani kya Naduli ekyo nakigamba ekivubuka ekyo amalala gadde gakisusse ekivubuka bakitomera naye tekiwulira kati drone yakitutte kyagala kutta Alhaji Naduli akaddiye musajja mukadde naye ekivubuka kiremeddwa okukola. Mwefa kyokujja twebuuzaako nti Tekinokrati Junior ekintu mwe mukikoze mutya okuba nti munyirira muli ku mirimu gya ggwanga tekyagala ekivubuka ekyo. Okisegera baŋŋambye drone yakitutte tebakikuba embooko ku mabina. Ekivubuka ekyo ekivubuka ekitabani kya Naduli kinsesa tebakikuba embooko ku mabina. Ekyana tekiwulira mbu simanya kanso simanya looya nakigamba ekyo kitabani kya Naduli nakigaa gwe kivubuka gwe tolooza nti gwasinga okutegeera. Ffe tuli wano nga tukola mirimu gya ggwanga twolekedde kiboga ekisegeera mwe mubeera ku social media vuma abantu ekyo ekivubuka kitabani bakitomera nekigamba Jakana tuuza wansi omutwe gwo. Jakana kakkana ffe twalabalaba dda emirembe engalo buli okujja kusinga ogubaddewo. Kati omusajja Alhaji Naduli omusajja omukadde ekyana kimuteeka mu maziga. Ekyana si bwe kivuma abantu ekyo kijjakana nakigamba bajja kijjamuwo bulimaawa. Nze Dulani kasitana naye ng'ekitutte Alhaji Naduli adde agamba nekubira jje n'ogundi bajja no bakoowu. Alhaji Naduli gamba ku kitabani kyo omwana afuna omulimu ekyo tekirina mulimu kibeera wakankaka oyo wa TM oyo akigamba ebyokwogera. Amanyi mwekamba buulire mmwe you people olaba ebyo ebintu bya social media temuli makulu gasiya temuli makulu bajja kukyaza ovuma abantu bajja kukuba. Kati mutabani wa Naduli obulimaawa pyata ebambi ali eno musajja wattu Alhaji Naduli yankwasizza ennaku ekyana kyagaana okukola kibeera mu 7 simanya sale gwe kisiraane gwe mu 7 omumanyiiko ki gwe mutabani wa Naduli mu 7 omumanyiiko ki gye nosala omumanyiiko ki byana just kubeera wama kunoonya socialite siba binoonya following naye nga mazima ga Katonda mu ggulu mutabani wa Naduli mu 7 amumanyiiko ki just byana kwebuza magezi tutuno ffe tutagaba nti tuli mukola ngenda kiboga I have a meeting nsegere gwanga kati liyimiridde ku nze. Yes, we are the future leaders. Ffe bakulembeze b'enkya kyo kitabani kya Naduli kibeera mu kuweŋŋenekwa gwe ng'oli munyegenyege. Ffe munnange otulaba kati ffe ba future leaders kitegeera tubeera mu convoy tugenze kulaba nti emirimu gy'eggwanga kino kitabani kya Naduli kibeerawo tekirina makulu. Mubanoonya simanya views simala banoonya views nayo nze kankaka namugoba ekyo kisajja ekyo kya TMO kyekimugamba vuma Museveni. Omusajja Alhaji Naduli akaddiye naye ekyana tekirina magezi kutegeera nti kati taata wange akaddiye. Musajja wattu Alhaji Naduli n'akuba amasimu ekyana bakiyita bakiwa omulimu bakitomera nakyo akivubuka goofu akine gavumenti eno gwasinga okutegeera
Are you the one who is okutegeera? Bwe kitabani kya Naduli mbusimanya mbumulwanyi eno gavumenti nkoowu kitegeera mugende mukole bivubuka mwe mugende mukole struggle yaggwa buli omu kati anoonya ssente bawoza junior onyirira lwaki sinyirire nga nkeera mu byamakulu golaba kyalina obudde bwa social media obw'okutuula mu buti ndi eno nkeera mu bintu by'amakulu omuntu lwaga ati nina meeting okisegeera gwe mu meeting zammwe ziri wamukolawa baana mmwe bakolawa wediwa abaana abo bali mu firi edikiteeta bannange sipinga gunfuukidde omusibe Sibaa Museveni must go. Gwe kitabani kya Naduli funa omulimu okole. Olekera okabya taata w'amaziga. Omusajja ali adi Naduli tafunye mu mwana. Ekyana kyeyandisibiddeko olukoba Jakana kiri mu bya kisiru. I feel pain ng'omuzadde. Oyina opportunity ofuna omulimo. Gwe Jakana taata we yalwana. Ffe tulaba baganda bo nti tukeera mu zi meeting ziri mu makulu. Gomanyi gwe kyekitegeeza ng'oli mu convoy. Do you know what? Ngenda kukola mirimu. Okisegeera alemerayo mutomere. Tebamanyi mu tekinokrati nzaali mu mmotoka. Omukungu wa gavumenti. Manya Uganda batunyooma nnyo. Kati kale gwali mu convoy. Bale mutegeera nti junior kati status gyendi mu ndala. Kale be bagirimu. Namwe babawerekere nganze. Tante ekkubo lyerere. Tolaba nti ekkubo tekinokrati ngenda kukola mirimu. Omayanga ne Uganda yemwali mumbalira navaawo. Kati bansibira mu ssabo bandoga. Junior agwa ddi. Aye! Nze olowooza Peter Jakana. Tuli ku mirimu gya ggwanga. Alemerayo mutomere. Taba bintu byakutuzanyirako. So ndowooza Abannayuganda mutulaba tunyirira. Ngenda Kiboga on a high profile meeting. Nenga gwe kivubuka gwe Jakana Duloni yakututte. Omwana kyekirwadde bakitomera kijja kutta kitaawe wakyo ekyo Jakana kyasaamiridde. Musibaa Museveni sirajje no sale bivubuka butabulwa byakola. Nekati ze junior mbera mulandiki meetings esati tenyambadde ndoza mugirabo manyi nabo Abannayuganda tebamanyi kwambala. Segeera so nyenda Kiboga. Nyenda Kiboga kutereeza bintu bya ttaka nga tekinokrati. Segeera abanyegenyege tujja genda. Nawulidde speaker agamba tetujja genda mu nyegenyege. Right Honorable Speaker, Madam. Right Honorable Speaker, with due respect, tulekere nyegenyege. Mutulekere nyege. Prime Minister yatukkiriza. Mama Nabbanja yatugambye nti bannange mujje mugende mu nyegenyege. So we shall be there wadde parliament yekyagaanyi okutulaga nyegenyege. Oyo omusajja naavuga bubi tamanyi tekinokrati nze ali mu mmotoka. Segeera
abantu bamanyi mbu wenfa gavumenti ebeefiiriddwa senior citizen maana Uganda nabagamba ebintu bye mwali mumbaliramu nabivaamu. Right now kati I'm a technocrat. Drone tezinkima tukera kola mirimo gya gavumenti. Nyenda Kiboga Land Matters. Mwali kati abanupo mwali muloza mbu sina mulimu. Yachi Bob Wine nga kibuze. Yaragawa. Bob Wine. Tali ya magere tauga. Ane Bob Wine. Nekatabanike ka Solomon. Bali bandoga abo se. Mbu buli ava mu nupu yagwa nedda mukwano. Mwabajjogwa nze ndi mu convoy ngenda kola mirimo gya ggwanga. Mukwano gwajjogwa. Segera masati genyambala mugalaba. Kwana mwero obulamu mubulaba mbugakyuka. Kati kino kiruma abanupu. Mkimanyi kibaluma. Bali balooza Technocrat Junior mbunjagwa. Musina kiddako mukwano. Right now kati namwere ekintu mukiraba kintu kyamaanyi. Segera. Mwabankolimira. Sinze yakuzaala. Ensi yabakuba mwale mukola mubeera mu bya kisiru simanya firi dikiteta kali mwesete munazijjawa. Asete munazijjawa. Fe tukeera kola. Namwe nga bwe mulaba ekkubo balikiriyalinga. Nga Technocrat nzija. Ne kali mwesete munazijjawa. Mubeera mu masabu. Anogera tebava maloji. Temuva maloji. Mwoza Junior anyirira. Twava fe mu byekisiru munnange. So gwe kitabani kya Naduli Jakana yasamirira n'ekyo kitakikuya kabuleta ya pekipeki. Odawo sinikaga amanyi. Olozetu bana basajja batya taatawo. Balaba kuba fe ba Technocrat. Ate gwe Jakana n'obwa Jakana bwo. Ekivubuka ekyo teetaaga okkuba emiggo. I'm a historian. I'm a historian. Tafuru bastard wakalya history. Watakwani nigga. Kyo tubulire bya history. Endagaano za Buganda ezaza tumwenda tumbaavu. Ekivubuka ekyo kyantama. Natuula nakyo for 2 hours. Kana kitaawa akadde. Lwaki oyagala okumutta? Take yourself Jakana. Kyagenda ne kikola amateeka tekyamala erudisi. Kati siga kiri wano mu convoy naffe kigenda kukola. Ne bakiyita ekivubuka ekyo bakiwa omulimu. Kibeera. So tusinkana olulala. Kibeera mu ndagaano za Buganda. Museveni ajja kubaako. Yakisuubiza ebyaffe tumbaavu. Avaako gwe wamuleeta. Ekivubuka ekyo kyantama nekyekootingisa amateeka nga gakulema kwerudisi. Tekiina mulimo. Kibeerawo oli omusiru kankaka. Oyo wa TMO kankaka yatunda chano yaffe. Kankaka naye muntu. Kankaka anoonya ssente. Kwekiri okwo kisitamye. Drone kekutwale. Kebakuba obulima wakyana gwe. Ojja kuddamu amagezi. Kifo ky'okunoonya omulimu okole. Oli mu basiru ba social media. Bakuwa eki? Social media bagiriko bonna baalemu ensi. Abategeerako balinga 10 ku social media. Abantu ennaku yabakubakubadda. Webakuwandikira bu comments obukuwaana. Kitaawo ali wali akaaba. Omusajja omukadde oyo Naduli. Atafunye essanyu ku nsi kuba ebyana byonna bye yazaala bisiru. Era tubitegeera. Ne bakiteerawo kafoomu bano bakankaka abanoonya ssente za Museveni ajja vaako tumbaavu.